Manyi waliwo ate bakamabanga abansinga abasobola okubeera nga bayita abantu abo nga ba Fred Sebatta, ba Dani Mugula, Batia Kakumirizi, kutegedde abatusinga abatusinga mu bukulu ne rank mu music. Yes, abo bogamba baba kabya kabadde amaziga Baba agenda balo. Ani baba kenzo bakabya kabya amaziga yagamba ati abasibadde mu ggwanga. Sebatta yakaba amaziga nga kenzo agambye talina kaayina. Tebalina kantu. Balina. Manyi omulembe gwina gutambula n'ebiriwo. Akati waliwo abajjanga ng'empale zikka wansi naye kati zibaswaza. Waliwo abatambulanga nga simanyi oyinza kyogera naye nga bwekyomumanya abantu balina ssente, abantu balina assets naye nga tebagala ziraga. Omuntu woono gyokomuziraga nefitina okola ki? Yeba owulira ng'olina abantu bano balina batwagala tukome nga ffe abantu ne baneiba woono yakulinaanya alina wayagala okole ki? Buli woyisaawo oba onoonya fitina dogo ne balaba abalala bocreatinga kasita obalaga kyoli. So ebintu byonna bya Mukama. Abantu they have money, abantu balina ebizimbe, balina properties. So tekyetaaga kuvaayo gavumenti ina kintu So Sebatta gogamba abuulirire bamukabya dda kati mwe balina okubuulirira ndowooza mwe bajja bawulira because gwolina ky'olina. Tekiri kuba na ky'olina kati nsobola kugenda kubuuza Sebatta nti olina ki myaka gyange mba disrespect abasajja balina ssente balina ebizimbe baliwo abasajja bempula abasega mwenge abasega mwenge abo bawulira balina ssente n'ebizimbe balina geti mukaaga okutuuka gye bakola kintu naye kyemwamba bato bange ssente bwe bakyusa ebintu bino bikyuka bwe biti ne bikyuka kitegeete kubanga kyekimugesa okuba nga yayogera bw'ati anti agamba abayimbi abayimba mu gyekyendo okudda mu gyekyenda kinana kudda wansi tebalina ssente kati mu ab'enkumi ebbiri okwambuka mu abalina ssente yesebo kyayinza ogana ssente bazirina kenze kyajja kubeetonda manyi nti ali creative ate ategeera ekintu kyalimu nti mukulembeze osobola okufulumya statement mutanwa tamanyaye naye manya ajja kizingazinga manya ajja tukuŋŋanya aba era kenza okuŋŋanya bayimbi nga 612 tugende tulumbe muzeezi Sebatta ekibanga kyahapeninga bwe kityo tugende tumwetondere twetonde n'abayimbi bonna bekikwatako tumanye nti mu industry yaffe mulimu empisa. Mukulu Kafeero wali omumanyi otya? Paulo tumanyi muyimbi bagambye bagenda muzikusa bamujjeko DNA bafune abaana abatuufu kati era bikyetaagisa alina kyagenda okuyamba ku baana b'abalamu abaliwo kati anti Balamu yagambye okufuna obwenkanya mu baana. Obwenkanya butya? Omwana waba takola bw'anaavaayo namuzuukusa ajja kuba amugambye nti genda okole bagenda kwogeza mufu bagenda mujjayo bamujjeko eggumba batwale mu DNA kiki kye baagala funa DNA bafune ki wamala okifuna bakole bati abaana bagabane bulungi ebintu kale kati abaana bakitwale nti taata waabwe ye Kafeero okitegeera kati abawagizi ba Kafeero nganze omu ku bo tubasondere ebintu bye baagala okuba kugenda ku ssomero bagende basome okuba kuzimba tubalage nti bakubawe bati bulooka okitegedde tuyinza obagamba so tebamuziikula abamwesonyiwe Balamu muganda agenda basiibikula biki
Balamu yayisiza ekiwandiiko ajja kijjayo wano tuli mu Buganda kitegedde mwami Balamu minisita Balamu ebintu ebyo wamma byesonyiwe eby'abaana abo tuveeyo nga gwe twegatanze naawe tusobola okugulira omwana ebitabo omufuna awummula mirembe kati baagala omufu aveeyo ajjawerera abaana wabakolera ati gabana bikibiriwa anti bebeegana bagamba parot si abazaala bebagala obwenkanya baagala bwenkanya kati bakitwale eriyo be baasuulawo nga bo babalaga ku DNA yasooka nti tebasiima gavumenti tebaagala kumanya ebyava mu musaayi bituufu nga bakwata ku ggumba oba kaviiri k'omugenzi abaana abo benkana batya 20 okudda waggulu babulago kimukukulabirira atuuka n'eduumulimbi mupeeko tumulumirimu byonna ajja kunyirira kusamya abalala ekitooke kibasalira nange mugambe bamwegomba bangi nga balabeeyo nayo eyo muwemuwemuwemukuba musango waliwo kyabulago kumamugabo ejo bakuwe obulungi kwefaako ekyo mukimanye onera omulekaseewo kakyobaolaba omuyita omukadde so nga bambe mwana muso tutannagwa kumbagala abula nebisanyusa bingi kuye tumbeye ikema abalisi ekitooga kyebasalira mamaze babwekomba banje kabalaba era kale kyomulumyamuwe mukazi wogoyita kipupu mukwano gitamba olwaleero gagala banje nawe bwowulira magoyagala kati njagala kimanyeye donebebi kyabagala mwondowozako ekisangika okubula omunda mayewati oyaliko byakona wamana kubira kusibwa amaninga buli tamanyina kumulira okumindewo musimu bebi wange bana baliwo nsiriza tesokoleze ati yegwe yakamira kaliyegeyaino bebi wange Munnayuganda kwanjulira Keke Motors abatunda emmotoka ennungi emmotoka ennamu empya n'ezo ezikozeeko oyagala mmotoka ya Japani, German, Bungereza, Amerika oba ewalala yonna emmotoka eyeesigika emmotoka etagenda kusuza ku kkubo emmotoka eri ku mulembe ogisanga mu Keke Motors emakindi ekuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda bakuguza emmotoka ng'osasudde mu cash mu kibanja apola ate nga bakola bata ne swap era ng'osobola okusevinga naffe bw'oweza ssente n'otwala emmotoka yo bakukyusiza ne
kaadi nedda mu manyago. Okumanya ebisingawo ku KK Motors kuba ku 0701-7302-65. Kale gwe wenna ayagala okugula emmotoka eyesigika kolagana ne KK Motors e Makindi ekuliraana wali Moreland Po ku Kiddamunda. Anoonye omulimu mu mawanga ag'ebweru. Hayes Recruitment Experts Uganda kwe kuddibwamu kwo ku mirimu nga security, driver, cleaner, baristas, waiters ne mu 5-star hotels. Ku bisawo eby'ennyonyi nga tutwala abawala n'abalenzi ku mirimu gyonna. Tulina enkola ya discount n'ey'ekibanja mpola. Hayes Recruitment Experts Uganda ku Ntebe Road opposite Quality Supermarket. Tugoberere ku social media sites zaffe omuli TikTok, Facebook, Instagram oba kuba ku simu 0744545555 era ng'eyo eri ne ku WhatsApp oba 0740-2345. Hayes Recruitment Experts Uganda. Go Hayes, go better. Mbanjulira Kisoboka Furniture Center ku Ntebe Road abakutusako furniture ow'omutindo ddala anti bakuleetedde sofa sets, ebitanda ebiriko, cheese downers, center tables, dining tables, wardrobes, modern kitchens, dressing mirrors, office furniture, school furniture ate nga balina ne training school esomesa emirimu gino awamu n'okufunira emirimu. Kisoboka Furniture Center balina offers era nga basobola okutuusaako byoguze wonna okwetooloola Kampala. Kisoboka Furniture Center basangibwa Zaana ku Ntebe Road nga wakayita ku roundabout mu Kikko. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0782-88-88 oba 0704-370779. Kale nogoye neetaaga furniture ow'omulembe aliko tuukirira Kisoboka Furniture Center e Zaana. Tukwaniriza wano ku Subi General Hardware abatunda materials neza hardware atenga za mutindo za waggulu okugeza amabaati, emitayimbwa, sementi, plumbing materials wamu n'ebikola ku masannyalaze. Subi General Hardware tusangibwa Ndejje Namasuba off Entebbe Road. Bw'ogula mu bungi entambula ya bwerere. Tukubire ku simu 0701-6355-79 oba 0786-48-7192. Kwajulira Barista Coffee School and Cafe abasangibwe na Lukolongo opposite House Petrol Station okumpi n'ekizimbe ky'amakanga. Abayigiriza okola coffee mu mitendera egy'enjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha ne iced coffees era nga bakuyigiriza okola juices ez'enjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi. Abayizi baabwe babafunira emirimu wano n'emitaala w'amayanja. Nawe ayagala okukiringamu ojja buzi wano ku Barista Coffee School and Cafe n'onywa kachayi oba kakaawo ak'omulembe. Okumanya ebisingawo kuba ku 0705-7744-12 oba WhatsApp ku 0777-85-56-45. Barista Coffee School and Cafe for the love of coffee.